nina amawulire genjagala nkubuulire gwe nange genjagala tutegeere. Bwe tuba tusoma ebyenfuna tukkirize nti nno mubaamu omuntu w'okolifayingira okugula emmotoka, mulimu omuntu w'otakolifayingira kugula mmotoka, mulimu w'osobola okugamba nti nina kubanga mpangisa, mulimu ekiseera omuntu w'olina okukkiriza nti where I am right now nsobola okuzimba ennyumba. Naye ekizibu ky'abantu abatusomesa bwe butatubuulira ffe kugezaako kutegeera biro na biseera. Amala okugamba nti nno tozimba nnyumba, njagala ondeetereyo omu bw'ava ku podcast eyiye gy'aba akoze, avaawo n'agenda n'asula ku muti waggulu. Lwaki bwe bamaliza bonna banoonya apartments mwe bagenda kwebaka? You see, ekintu bw'oba tokisobola, saagala weefuule nti nno kibeera kibi. Oba tokisobola busobozi, ngenda kuyingiza mu real estate, naye nina kyenjagala ombuuza. Mulimu abantu wano babadde bagezaako nnyo okusomesa abantu, kola bonds, kola kino, kola kiri, which is fine. Nze sivumirira bantu kye baba basomesa abantu kukola kasita baba nga bakibabuulidde how it works. Naye ekizibu kwe kujja tebavumirira ate ekirala ekibaddewo ekistandinze the test of time okugeza. Njagala otunuulire nnyo abasajja wano e Uganda abagagga b'osobolera ddala okuwulira nti nno amannya gaabwe gafubutuse mu bugagga. Wadde abamu wabaawo question mark ze bateekawo, Sudiri simanyi question mark awo abantu ze bateekawo, Wengende wa Kirumira simanyi awo buli omu kyateekawo. Abantu betulaba abakoze ddala ebintu ebinene, tutuule mu butuufu twekkaanye. Okimanyi nti abantu abo bonna bazimba, era ebizimbe weebiri ddala ebimanyikiddwa nti bizimbe byabwe. Tugende tutunuulire abasajja ba Warren Buffett, sente zaabwe baziteeseewa. Lwaki abantu baba bafa bagamba nti tugenda kugabana estate ya gundi? Mu by'obugagga nsaba bannange tutunule, naye nga tutunula tumanye nti nno mulimu ebintu ebimeekinga okuba omuntu nga mugagga. Nina we nagendako mu banka, naye nga buli lwe ntuuka mu banka bagezaako nnyo okunguza insurance ya abaana senga baba balwadde, school fees senga ziba zikoze bwe ziti. Kati nga ngezaako nnyo okugideclininga nti sigyetaaga, naye nga bambi abawala bali abaali babitunda nga bagezaako nnyo okunyinyonyola sente ziyinza okuba nga teziriiwo, n'oba nga weetaaga kino, n'oba nga weetaaga kiri. Nentuula bwe nti ne mbawuliriza. Kaakati dumu ne mbuuza omuwala ne mugamba nti olina access ku account yange? N'agamba nedda ffe tuli wano tutunda insurance. Ne ngamba okay, kale kiyinza okuba bwe kityo, but ondaba wano bwe nzija withdraw gye nkola n'ebintu bye nkola, at least you have an idea, or you can try to work out an idea of how much I might be having into my account. Kuba bwe mba nga nzijayo sente, nenzijyayo leero, nenzijyayo n'olulala, kati bumanyi fe abali mu kuzimba, it means a lot of money I'm withdrawing. Ne mubuuza kaakati bwe muba munkavaringa mu insurance, munkavaringa paka ki? N'aŋŋamba nti bw'olwala insurance yaffe ejja kukavaringa, naye erina maximum kwegenda okukoma okukavaringa. If I'm not mistaken, yalaga nti nno bajja kunkavaringa paka ku bukadde 25. Bwe mba sikitegedde bulungi, bulabika bwali obukadde 30. Kakati nga ye kyagezaako okuŋŋamba ntandike ng'okusasula insurance eyo, kwe kuba nti nno nja kutuuka mu kiseera nga omwana nga alwadde naye nga balina okuba nga be bansasulira. N'enkigaana. Nendaba ne sente ze basobola okwegamba bwe nsukka $25,000,000 ndi ku lwange, insurance awo tegenda kukola ki? Tegenda kusukkawo kunkavaringa. Ne ngamba
temulina kye munnyambye.